Mugamba mutyama mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo. Waliwo omukyala wano yambuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti maze n'omwami wange emyaka egiwerako naye nakizudde ng'omwami wange alinayo omukyala omulala nti omukyala amulinamu n'omwana. Okusookera ddala kye njagala okubuulira njagala okimanye ng'omukyala yabuuza ekibuuzo kino nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mu abaana abawala abakyala. Okusookera ddala nabagamba nti abaami abasinga kizibu nnyo okumusanga ng'alina omukazi omu. Ekyo nkibabuulira, ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe nti omusajja kizibu nnyo okubeera n'omukazi omu. Ekirungi ky'abasajja bagezi tajja kulaga ajja kwagala omukazi amwagalire mu nkukutu babeereyo eyo amupangisirize bazaale n'abaana, naye nga gy'ali mu nkukutu nga mukyala mukulu tategedde nti omwami we alinayo omukyala omulala, nga ye mukyala muto akimanyi nti omwami ono gwendi ku mufumbo era sirina kutawaanya maka gaabwe lwakuba mulimu abakazi abeekola obusolosolo. Okitegedde nti omusajja gw'olina mufumbo alina mukyala we, lwaki obeera okubira mukyala mukulu amasimu ng'omutiisatiisa omugamba ng'omwami wo watamusobola tera gwamusobola? Ekyo nno tekiba kirungi kuba kimanye nti omwami oyo kyaba akoze mukyala mukulu ono naawe abeera ajja kikola, abeera ajja kugattako omukyala omulala. Ekyo ky'olina okumanya gwe mukyala muto. Kitegedde kuba naawe obeera mukyala, gwe mukyala muto naawe obeera mukyala. Omwami oyo gw'olaba kyaba akoze mukyala mukulu naawe abeera ajja kikola, naawe abeera ajja kugattako omukazi omulala. Ekyo nkikubuulira. Kati n'olwekyo mmwe abakyala naddala mwe bannamba 2 mwe musinga okukola ensonga ezo, mutera okukubira bakyala nnamba emu amasimu nga mubatiisatiisa, mubatiisa nga bwe mujja obbaloga, mubatiisa nga bw'ogenda omulemesa obufumbo, nga bw'ogenda omulemesa amaka gaalimu. Kati nno ekintu ekyo bambi mukikomye, si kirungi. Mukimanye nti kizibu nnyo omusajja okubeera naawe okumala mwaka gusooka gwa 2, gwa 3, gwa 5, myaka 10 nga ali ku ggwe wekka. Ekyo kizibu olw'ensonga nti omusajja oyo ekyamazima akwetamwa, atukessa ebintu byonna abyetamwa n'abeera nga tukyamunyumira, ng'alaba kwegamba okyuse wenna takyakutegeera wadde yabeera yakutuusizza mu mbeera eyo, naye ye ebyo aba tabiraba. Yaba alaba kutandikira ddala mu buliri ng'ebintu byo tebikyategeerekeka. Kitegedde. Kati n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo owulirize ebigambo bino. Kati omwami wo wabeera afunyeeyo omukyala omulala n'okimanya nti omukyala oyo ali lubuto oba yamuzaalamu nti era yamupangisiriza n'amutereka ewantu. Kyenkusaba beera mukkakkamu gwe mukyala mukulu, kyenkusaba beera mukkakkamu. Biki by'olina okukola? Sooka otuule bulungi wansi okimanye nti kati omwami wange tugenda kumwagala abakazi 2. Ekisooka, omwami oyo tomulaga busungu nti wanyiize lwaki wafunyeyo omukazi omulala. Tomulaga busungu kuba w'onaanyiigira omusajja oyo oba n'omuvuma n'omutabukira, kigenda muleetera okubeera ng'omutima gwe agutwala ow'oyo omukyala muto, olw'ensonga nti engeri gy'abeera nti aba akyali mukyala muto aba amulaga laavu ate gwe gy'obeera tokyamulaga, aba amulaga ebyo gwe nga tokyasobola bimulaga. Ekitegeera bw'okimanya nti omwami we alinayo omukazi omulala, beera mukkakkamu, osobola okumugambako nti mwami wakoze kyaki. Tandika okubeera nga weefaako, gwe mukyala nnamba emu, beera nga weefaako nnyo. Fuba okulaba nga weekolako saaviisi wansi by'entera okubagamba. Okusookera ddala tunuulira ewaka, gwe kennyini weetunuulire, olina okubeera omuyonjo nnyo okutandikira ddala ku mubiri gwo, mu kisenge. Kati n'olwekyo olina ofuba okulaba ng'otunuulira nnyo obuyonjo. Weefeeko gwe kennyini omukyala, weefeeko nnyo. Fuba okulaba nga weefunza, omwami abeere nga tagwayo bugwi. Kuba ebiseera ebisinga omwami oyo wafunayo akaana akato oba akawala akato kaba kamukwata, ate ggwe obeera ozadde. Jjukira kitegeeza oba oteekeddwa okwekolako saaviisi osobole okwenkanankana n'ako akaana k'aba afunye akato, oba osobole okwenkanankana n'oyo omugole gw'aba yaakafuna. Fuba okulaba nga weefunza, fuba okulaba ng'ojja enkanyanya ku bukyala bwo. Teekako ettama, kijja kuba kirungi nnyo. Ekirala
kuwoomesa, kwongera bbugumu mu bukyala bwo ne mu magulu. Ebyo eby'enjawulo abalongo bw'oba tobalina nga baaliko osobola obbongerako oba okubateekako. Ebyo bye bimu ebisikiriza omusajja oyo. N'ekintu ekirala kye nsobola okugamba ku ddagala ly'osobola okunaabanaabako, onaabe ku ddagala ly'emikisa n'eryo erikwongera okubeera ng'omusajja omwefunza, okugeza ng'amaduudu. Amaduudu ago malungi nnyo. Ogera olw'olumu n'oganaabako, n'onaaba ku bikoola obiyenga bulungi nnyo mu bbaafu n'obeera ng'obinaabako, bijja kukuyamba okubeera nga onyweza omusajja oyo okubeera nga buli kaseera ng'akimanyi nti naye omukyala wange nnamba emu, wadde ne mukyala nnamba bbiri waali, naye mukyala nnamba emu ye mukyala wange gwe mmanyi nga nnamba emu. Kati bw'obeera onaaba amaduudu ago osaanye obeere ng'oyogera ku bigambo ebyo ebigenda okukuyamba okubeera ng'omwami oyo akwesibako, okubeera ng'omwami oyo omusika omutima gwe. Kati bw'obeera onaaba amaduudu osaanidde oyogere ebigambo bino, ogambe nti gano maduudu njagala bba wange onjagale, ontamiire bwenge ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa. Bw'otyo bw'oba olaamiriza ng'oyogera naye obeere ng'omunyweza olw'enneeyisa ye, engeri gy'oweeyisaamu n'ebikolwa byo bijja kuleetera omwami oyo okubeera ng'akwesibako, amanye nti nina mukyala wange nnamba emu, mukyala mulungi nnyo, mukyala muyonjo, mukyala yeefaako, ebintu bye birungi nnyo, mukyala muwoomu mu buliri. N'olwekyo beera nga weefaako bulungi nnyo gwe n'omwana omuwala ali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Bwekityo bwe kiri, kambayo WhatsApp namba yange, musobola okumbuuza ku nsonga eyo, nja kuba nnyongera okubannyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba mbaddamu bulungi nnyo. Bwekityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.